Exclusive interview coming up with Dr. T. Male Mujirinde nenga omusajja musanze wa mekanika mu court tata bagabyo ku TV. Ani yangu? Enganzi. Ani yangu? Kiri kabisa. Nabagandi nze ninga nvi kasosa lako mazida muside. Kati oli kyo tegeeza. Namukunamidde kalisa agenda kumera ekimmonde mbabundi. Agenda kumera ekimmonde sifetira mmagi. Olaba nga bwenkananga data bando ya Afrika. Sobola okutonya ne wekayanga abitex. Nera wadde wonna gyogenze wapya naye no yawasinga. Ate wasinga. Ogamba tewagudde. Bali babadde basiyasi. Bali bagala kunsiya. Nakasanda balaba nziruka sonkwata kabiri. Nziruka emisimu. Nze mpita ku kigundo ekitannabwo. Never. Nze natuuka mu ggu. Because I have na kafe mirungi nentuuka mu ggu ng'amannya g'abantu abanagenda mu ggu bali basatu. Ani nani? Museveni. Nze Dr. T. Ne Badi Bula. Ati Bayibuli kati bamalaaya n'abayenzi bali basooka mu Bwakabaka bwa Katonda. Kati kitegeeza ate Katonda munyankole. Ataliimu. Oyo Muganda, Sitaani Muganda. Mushitegeeza bali mu Muganda. Sitaani abeera mu Geyeena. Nti kati Katonda ayinza okukola ensobi n'ayingiza. Omusajja ali mu swaga wanira ba. Nti Katonda ayinza okukola ensobi n'ayingiza Seggirinya, Munyagwa, Kasibante, Musaasira, Bukyamaani, Big Eye, DJ Michael, Chameleone, Lagadi, Sera Nyansi, Sesha Mayanja, n'abayingiza Baganda bamukiini. Si Baganda. Chechi Baganda balina qualities eziwereza. Bayaaye. Batya. Baganda kyatali muyaaye. Bodwe nsimu yaye. Ng'obwomanyi. Nenga tekituufu. Ensibu emanyi lwaki Bobi Wine si muyaaye. Nti even behind a successful man, there is a successful woman from the first district. Tuveeye naye mukimanyi temwagaba mmere y'abantu mwagibba. Ekyekifuula Bobi Wine. Sente emmere temwabigaba. Kati kankubuuze. Osuubira Museveni agenda kuyisanga nnyoko bwe yandikuyisiza. Ekyokubiri nnyoko takolanga asabye bakitaawo. Tewandibadde Museveni mwana wa nnyoko wamulonda mwalonda Did you vote Museveni? Kati Museveni afuga baki? Emmere erimu ennyingi abembalala bakaaba lwayina emmere si mu Buganda si mu mukaaba. Abembala gye bali abakaaba. Gye bali. Abo si bembala babasinya batwala yavumiriza Museveni. One of the six killer diseases Uganda has: diphtheria, whooping cough, pneumonia, diarrhea, mbabazi. Mbabazi we Illuminati alina omukireba omumanyi. Nze nabaga nti Dr. T. Male oyinza okumulaba waggulu nga mumpi nga Devizuta naye mu mpale ninga nina loozi. Nkulageko. Kasitolese mwanyo anakubuuza. Anakunyumiza ebyafudde. Omugogomusa. Nze Dr. T. siwe era kati elections ezijja. Nina kulonda Bobi Wine. Zisati. Nina kulonda Bobi Wine. Right. Gwenjagala. Mukama omulonde. Gwenjagala. Ku social media bwe ngenda okulonda mu kabox atomperekera. Social media leo namuti. Yes. Mu kabox atomperekera. Akabox eringa toyo enter alone you get out alone. Kachama. Ani amanya byokoze. Teri. Nakiwe dda. Nze nabaga ndi wherever you go anyway. Leka olama. Genda bakiri mu toyo don't never forget. Who? Dr. T. Fetwali mu P5. Nze nabaga twamala ndokola ebikolo byo. Twali mu P5. Omusomesa gwe nasooka okwanirwa myaka 10 aka. Ngoli wako mwezoni myaka 8. Kyobora bane mbakazi nkwananira loozi aim high. Nana ekigambo kino. Nega mutujje ku kati bangoda tebawogera Museveni. Kati gweyogera amazima ogambe tewogera. Ogamba n'abasaalu nti Bobi Wine si yonna Bobi Wine. Kati Uganda kitegeeza Bobi Wine wamu kituufu ali ku ntebe era alina kaseera mu 2 Lusango mwaga.